Tulina okukola kuba abayimbi b'amabanda g'omukwano badde nnina okujja ewa Kalifaaganaga wange kuba twatandika ffenna mu Memories of Good Life. Mbadde nnina okujja mbeerewo. Akavidiyo ki? Akavidiyo ako tubadde tukola anti nga 31 Mabanja family tugenda ira kubeera ku Serena Hotel. Akavidiyo ako tukakolera mugana ngeze kamera kubana yatulako omukwano ku Memories. Kigenda bulungi. Weewaawo obadde okyali mu kubanga tukiyita okubanga refreshinga tuyina emabega kawo zetwalaba Robert Muteesa okuyisaamu empi ebyo bya AI bakubeera amatu banja ssente zaffe abantu banyumira bajja toyinza kira n'ogamba omuntu mutalina wadde n'ekikumi naye nga yali AI. Next question. Kyogamba wamuyisaamu empi teyali gwe? Teyali nze, yali AI. Mubanja ssente nnyingi nnyo naye bambi yandibadde ayogera nange bulungi n'aŋŋamba nti oba ninawo bweziti naye akamanyiro kaali kangi nnyo naye nga yali AI. Sagala nabyogerako kuba management yange yebikwasaganya. Yali AI. Teyali nze. Teyali nze, yali AI. Kyenyinza okugamba nabirekedde management yange ne balooya bange tugenda kuba tukasimbagana mu kooti. Man eateth where he worketh. Toyinza kukera n'ogamba wizimaniza omutoyinaawo. At least ojja n'oŋŋamba mbu biri bwe biti naate tojja n'oŋŋamba mbu wanyamba ayambe ne ku balala bangi nnyo. Waliyo muganda wange Buchamani, waliyo bangi nnyo, waliyo Master Parrot, waliyo Gift of Kaddo. Yansanga nina amaanyi gange mukwano. Mukukwe naye ani yatuukirira munne tukuli? Ye yannoonya nali neebase n'okwebaka. Nze maze emyaka giwera mingi okuva radio yafa nga sikola show. So bulijjo si gwe nninda. Nabadde nsobola n'okulinda paka emyaka 2. Kitegeera naye nga buli muntu yanyumirwamu abafaanizi baffe mwebale kujja. Buli muntu yanyumirwa natuuyana n'ennyimba ezimu nazisalako obudde buweddeyo. I need to get paid. Wizo kino kyakulekawa wafuna kyakuyigamu ki? Ekyokuyiga nze ndudde nga njega babitukozeewo. Omuntu woyimbira emyaka ne giwera 2 mu industry. Ebyokuyiga oba obifunye bingi nnyo. Kati Antiisa mbu yagenze mu kyalo wenyimbira emyaka ne giwera 2 nange omulogo omutuufu mba mumanyi. Era ebyo byayogera mbu agenze mu kyalo tugasisinkanye nange owange namukubidde. Yagande kakukwase Katonda yajja alimba bw'aba akwasa Katonda alina okuba nga akkiriza mu mazima. Toyinza kumalayo omuntu bw'otyo. Yankwasizza jjajja naye era jjajja omugwe yankwasizza nange yankolako. Ako wizo nga tuba tunatera okubanga kukuta. Mu contract yammwe ne mukulu Nobert yali etya era contract nze tebinkwatako essaawa zino nabikwasizza lo family yange agenda gasimbagana ne Katende Advocates kuba byenjogera kati byonna biyinza okukozesebwa in the courts of law. Namukwasizza bakulu banne adirinye na yenga akasende ye kagamba wakakwatako miliyoni 13. Shoyina okumanya twesange mu kooti baŋŋaanyo byogerako. Akowizo katono nnyo banga lokubidde ndogo era bafani bangi nnyo ne mu wodi yatambula ng'ogeza kugamba togenda kujja obulamu bwo. Ebyo tetubiddamu siyinza kukikola kuleka bafaani bange jasi era omuntu wonyiiga osobola ebyo ebyatta rediyo disappointment. Kale singa ebyagamba mbu yanyamba yandinyambye n'antwala mu rehab kale kuba kyandisinzeeko naye yanyongedde stress, yanyongedde depression. Abantu bonna bamanja bandi yonna abayimbi bonna ye basula bakyabanja naye nga namukwasiza amateeka.
tebaba nyanze twesange mu kooti naye nga mbagala nnyo mwebale nina okugenda okunyumirwa lindako waloneke yagambye mukyala wange ayambale mukyala wange abakuba nga talina nviiri ezo sandi mukwanye kuba owuwe tetumulabangako tayinza kubanga alina omukyala afaanana ng'owange weetereze mukwano mukyala wange aludde nga abikola aludde nga ayambala enviiri ate ngenda mukwata defamation yagambye za miliyoni 2 ng'ate zaali za 5 ako kapa akakali